Raywas Movie Production bagusane filimu yabwe nkambwe. Ano tata yuno mwana kutuswaza buswaza nalubowa Aze kana mawuli gabula sente uyagala zinsasula nakasasudde sigamba gakusasula oza nti nze sobola kufuna sente zegulya mawulire ate olwakyo bagulanga mu mako gasanze otadde wano otadde mu buwulire bwo olw'okuba ompadde obuwulire nze ndi wano munsiriwaliza wano naye naye mwanje weekuza mwanje tateesa nze mbadde ndowooza nti ya mwanje oti n'omwana mbadde manyi ompita omwana ze wano onsiri sebo ontadde mu buwulire mwe temufumba ontadde mu buwulire ontadde muno nzibiremu n'amaaso ate mukazi gwe okumanyi nakimanyirewo ni mwana gwe wakyukira ddala sebo kati kambe mu mawulire ge tunaalya kenga some enjala ewone gwe bagambe sina sente zigula mawulire ekintu kyesaagala mbasika mwana gwe nze nkubuulirirawo amazima wootakyuseemu ojja kunoonya muganda wo omulala mu myaka gye gye egy'abategeevu naye mutaamu mwanyinazo gyakyusaamu kubanga makaago muno kenkuviire n'okuviira kuba olabika ayagala kunkuba mwasose kunsibira ku geeti talinakivaako ekyo nenkisiriikirira kade dakiika y'emu eno neera nagambye omwana tuula wansi omwana gye nga ntuula kyani gwe mutuuza wano nga fala zaatalina byakukola nkannamagewo nja kutambulawo bamumye nno transport kati nga talamagawo ntambudde ŋŋenze sijja kuddaawo mpa sente zintu kati nyenze kantambulewo naye bwe siituuka sijja bakulabira amugambye amulabira abe waka n'agaana sijja balaba nja beerabira munzigulire simanyi ndi musibe wano temuggulewo mwansibiddeyo ndi musibe sajja atumazeeko emirembe omusajja abamalako emirembe oli tagenda efirimu egenda maaso kakati no ssebo ono gwe baagoba akyaliwo sibeete eyo nsebo yendi oli otya akyaliwo tunuulira sebo mbadde nsaba kwogerako naawe ku nsonga yange ayagala kweyamba yayambe genda bamugoba weetegese ogenda sebo mbadde seetegese kyekyo lwaki ndi wano ansaba njogeremukko naawe ku nsonga eyo muntu bamugoba ate ayeegayirira kusigala sebo ebyokugenda munaye mbadde nsaba nneme genda bambi mukulu oleme kungoba munaye mpulira siina gyendaga munange naffe tuli bubi naye ate nerijjo ŋŋamba kati obanga ŋŋamba mugende nsule mumwala ate nga lyo bikidende badde nsaba mukazi wo nali namugamba talina kyeyaŋŋamba kati mbadde nsaba engeri gy'atagamba mbe nga munange nkikole lumu nkugambe kino ulabika ng'omwana wa kampasi muba bayivu naye embwongo temuba nabwo bawala wa kampasi b'ennaku zino kiki muli bijuyuya bujuyuya mugira muzunga buzunzikwe manyi no katonda wakuwaamu naawe era ojogamu awo n'aduulamu awo emoni nga siina mutwe egenda maaso namuna engeri gye nali nagamba mune nali namugamba ne mugamba munange ebintu bizibu ne mugamba gyendi ebintu tebiteredde ate luno olwana lw'omubirombe lwali lwamuddukako naye munaye nsaasira munaye mbadde nkusaba mbeerewo Isaac yamwefuulira
ye yeesasulira akalumu mwasula wakulaga osanga abantu kunyirira ku nguudo naye nga bali bubi sebe waffe nyinayo naye waffe sirina wendaga ate akamere k'obwerere abadde akamanyidde omwami alaba kwegamba tuli bangi tuwerako ewaka ssebo ne tuusoni bamuwaako wa kitundu kwegamba kati mukama katonda omukazi ono muyambe kweri kampasi fe abalina aye n'abakazi b'ebizibu era nze wange simujjira kasita otandika ebyo banne nkulidde mu bizibu kumanyi ate ne mu bukulumbi be nga walijjo era kasita otandika maama yafa kati awo twabeerawoko ne kundira butafa ng'omanya ensi ekalubye ogwokubiri nti nsaba kisoni okwekyo kubanga nali mmanyi nti Helen yali abikunnyonnyodde bambi engeri gye kajjamu kajjanga kasaba kayambibwe mukwano gwako naye ate engeri omwami gye yali ataamye era niye n'amugamba omusajja yagaanye okuleka ni obeera wano ky'olina okukola kwe kweyongerayo naye ng'ekyamazima kaali tekalina gye kadda ne tuition fee kale n'abawala ba kampasi awo mbalaba ku street okwo kwemodola naye ng'abantu bali bubi bannange ate nga ne tuition omulaba ne sente zennyini ez'okusoma bali bansasulirako maama baali bansasulirako kitundu era oli baŋŋamba musimanyi obumwanyi bwe bunaaba bukaze kati bubwe enkuba yabukuba mukoka n'abutwala kati mbadde sinafuna busente bulala ate nga naawe okusula bayongezaawo oli omusajja sega wamanya aluna muzibu kubeera nga neeyiiya alina okuyiiya okay kale beerako wano ennaku naye nga ovanga omuntu okugamba nti kale nja kulaba ekyokukola ogira obeerawo ennaku onaapulaninga mwaka bamugamba nnaku kale neyanziza naye toyingira mu kiyungu mmere eyo eri kumbalirira tulabe oba wiiki ejja onoobaako mukazi wattu nga yeetolwaza alabike ng'ayambibwa ensi si nnyangu naye ebiseera ebisinga nze kyemmanyi obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo omuntu buli wookola eggume ebintu byongera kubeera bibi naye buli woogonda ate oluusi oyambibwa kale no option gye yakozesa neyefuula omukyala ategeera akati nogenda okuva eyo mwana muwala ng'akwata kubo ng'agenda wa ssengaawe yamuyise taata we teyamulinze taata yabwase bubwasi tugenda maaso senga ali wano mwana wa mwanyinazo kwendi wabula mwana mwanyinaze mugenda kunkubya pulesa gwe n'ekitaawo okuva ku makya sawa yamukubidde dde essimu ku makya ku maleere mirembe teyatuuse alabika amaze nakwetambulira mu bibye neera senga mbadde neera nzize njagala Helen okimanyi okuva n'olwaleero nti nze ndi muntu mukulu gy'oli bwe mba nkuyise nga nkwetaaga ebyo byomaliriza nnyabo nobimalizanga oluvannyuma ng'ovuddewo wano naye ndoza famire y'abano yali akayombiyombi senga mbadde simanyi naye ononsonyiwa mbadde wakubidde essimu nadde nyina mukono gwange gwenkyalina bwe kaba koogera ogamba akakyala ak'eddembe kumbe entalumbwa omwana nga olwaki okulayo eni ng'amagezi ogaleka wansi nze njagala okule oleme kula muwawa tubadde wano ne kitaawo tulina ebintu byetwagala okugamba kitaawo alinze paka lwagenze avumye nze alesaze segudde atadde wali gwanvumya senga tata abadde wano abadde wano ng'era nje gatugere nga bwe kamanya taata abadde ate kamuwonye buwonyi erekuza nze nande sisi senga aboggola naye taata alinga mizindaalo oli aggunda bambi naye senga nze ebyo ebintamye okujja wano ekisooka muyomba kati nzize manyi olina ensonga z'ogenda okuŋŋamba oli kunvuma buvumi katabuse nako bano butambula nga mumota kwega buba bwalawunda kakyukirawo bukyukizi kati senga nsonyiwa si kyembadde ntegeeza era ni oli mukazi famire yakuyomba era olindanga ne malo kwe kaakati olyokojja nze nkuwulidde senga omanyi simanyi ninjako mawo okakanya asiibula olaba omwana atalina mpisa okomawo gwe ogenda kudda ddi nze yakuyise okugamba ebintu byo wabula ensi eno teyawuliriza nsonga eyo mwana wa mwanyina wabula bannange twakola loosi agezi mugafaananya ne kubanga naye ndabira ddala ddala omwana ono ategeeranga kitaawe kubanga omuntu gw'oyise omubuulire yakatonyawo kati awumpugume agenze
nejjusana lwaki babanzaala nammwe kakati nga bamaze okuyita sabbiti namba ewiiki nyemaze okuyitawo kyekiddirira ano senga ali wano senga agenda maaso katuba tuli awo omaze ate n'okomawo yeerowoozezza senga mbadde nkuleeteddeyo amuleetedde ekikanga munywe kuleetedde ekikanga munywe egenda maaso abawagira ebinnauganda mwina tubagala nnyo itech movies nsambya Isaac awo mu Kirombe mu TV supermarket bw'ogitunulamu bwoti oba omulaba egenda maaso firimu tulaba kinnauganda amaka mazibu senga nsonyiwa ali okubogoleranga wooni ayogeranga wooni bw'omusanga atambula ogamba nfunye omukazi omulungi kumba abaana b'abalundi bano bazibu antumidde omwana wawe akutumira mulungi akati no munnange Helen saagala kudda mbiri byaliwo nali ennene ensonga enkulu zenkuyitidde ku mulundi guliwe naku uliriza nnyo ebigambo bya senga nsenga seefula kirage sinasanga toli mu mbeera ze eza bulijjo ate era gwe wali ozinzigiremu kubanga wagenda okutuuka wano nga kitaawo yakava wano nga nvumya nkunkumudde nkoze bw'ati kyokka ng'ekinvumya era gwe ate naye bwatuuka neweefuula wakabi notambula butambuzi n'ogenda senga nsabako nsonyiwa nkusonyi naye ekyo si kyewalina okukola wakati nze wanfuula ng'omusiru wandekawo neyogezakola ki ng'omuntu atalina magezi kugamba nesikutegeerako olwo naye ng'era ekyali kikumpisiza nsonga kutereeza maka gammwe Helen mulina obuzibu waka ne David ate buzibu kisenga mulina obuzibu kubanga era mu nnaku ezo David yali yakava wano ewange David yali wano yali awo wenyini wotudde nibalowo yali atudde ng'amaze okumbuliramu akana n'akataano njagala ombuulire mwana wange Helen bwe nali kaakati nno senga ezo empisa zeweesa ze nagamba okuyisa laba senga najjayo ensonga watandika ddi okufuuka omusajja waka Helen ewaka omukyalo ono yayogera era abadde abulako kimu kyakutema muggo ebyo omusajja abyogedde bamuwawaabira agenda okukola n'akomawo omusajja n'akoma n'otamuwembeje omusajja okimanyi bamukwatanga bebi okimanyi nti omusajja ye first born kazi mwagala obbawembeja naye temwagala kuwembejja baana b'abandi kale katunulanga omusu naye gwe n'omuyisinganya sebo muli mu nyumba oli mu nyumba y'omusajja weewubodde nodde eri gy'obeera ennyumba yo nangamba buli kimu omusajja yakuwawaabira era nenkimanya mwana gwe wafuukafuukadde ensolo omuntu gwe nali ninamu essuubi si ye gwe nali ndowooza oli muntu mubi nnyo kanamunaakomawa senga bansonyiwe weegendereze efirimu bino tugiraba era buli gwe kikwatako abe nga baako kyajjamu omusajja n'atambula n'agenda okukola njagala nkubuulira ebigambo ng'obiteeka mu muntu esosi kukanula bukanuzi maaso n'atambula n'agenda okukola n'akomawo ne byaleese n'omutunuulira butunuulizi ng'emba bwetunuulira ssente kiki ekikuleetesa olusirika mu maka g'omuzadde nakubuulirira mwana wange Helen ng'ogenda mu maka nti awaka omusajja aba musajja tolina kusirikirira musajja mu maka ge naye gwe n'omuyisinganya muti ng'aba ebigo weeyita ki oyagala kunvumaganya mwana gwe David yajjalo n'angamba buli kimu n'ambulira amayisa g'amabi mu bufumbo bwe batyo si bwe bakola omukyala akkakkanako wansi abasajja basobya ekituufu naye gwe bw'otakkakkana naye n'asobya nga naawe bw'otakkakkana munaakomawa njagala okkakkana Helen saagala obeere kuntunuliza ebigambo by'okugamba obireke wano kinkoza na bulungi nnyo n'okomawo nali manyi olala nze ogenzi tojja kudda senga bwatyo bwe yagamba ye David yambulira buli kimu bw'akomawo temugulisaayo ajja n'ebintu bimumenya n'omutunuulira butunuulizi bw'otyo oyagala kukolere ki ate ekizibu toyogera tomubuulira kuba wayinza okuba waliwo obuzibu naye omusirikira tomunyega nti oba kino kiriwo ekiti kino kiriwo ekiti munnyonnyola oli muntu mukulu omusajja oyo yaliko obuzibu lwakuba yali tayagala kugamba mazima oliose n'oleeta ekyobuzibu gwe waba yaliko obuzibu lwaki oba tomugamba gwe nosalawo okusirika busirisi oli muntu mukulu asololera ki kyakola akati kale nze ndisengaawo Helen buzibu ki okubaviirako obutategeeragana wakaawo kuba njagala konjoola nsonga zino
ekisooka omusajja oyo yatandika obwenzi. Eki? David yayenda. Kyogamba nkusinga myaka omusajja atandise obwenzi omulabirako. Olaba David gyakolera ku mulimu. Banyuka ssaawa 11. Yekiŋŋamba. Ewaka tuka ssaawa 7. Baba kyakola. Ezaagala oyogera ebintu byakwewozaako. Waakiri akabanga akatono ke mmanyidde David. Mutegeera ayogera mazima ku kyessaawa David yaŋŋamba bw'ati. Yasooka n'anyuka ssaawa 11 n'akomawo awaka. N'akusanga ng'otabuse. Ng'ozimbye. Tomulabamu nk'abuntu. N'agamba ndowooza nkedde nnyo ng'ebyabakyala oli abatannaba kwetegeka ku receiving muntu. Najja nga ku 12 n'atuusa ne ku emu. Era ng'oli kintu kyekimu. Kati lwaki olimba? Kati okyusa byoli bye yaŋŋamba ate kati gwe byogeramu. Kati alabika okuba essaawa 7 zaakomayo waka. Essaawa kikyusa gambye mu ssaawa emu ssaawa 12 ebyagamba. Fine ogambye omumanyi era omutegeera naye tobeera naye. Nze abeera naye. Era sibeera naye kyokkola nkakulekeddemu kali ombuulire kiki ekiri wakati awo tekuba waliwo ekizibu. Nze okuba David lwe yakyala ewaka. Yandaga empisa ze ennungi. Mwezi ogwo ebbanga lyonna eryaddinga natandika okundaga empisa ze entuufu. Ovanga ku musajja agula ettooke mu nju n'alikulangira. Natandika n'akulangira famire yammwe n'abalangira obwavu n'agamba koobe ggwe gomesi z'oyambala wandizambaddeko disinga siiye. Nze nalubowa. Bulijjo omusajja yangulya gomesi ze nyambala bannange ng'amanyiira nandizambaddeko ddi. Nze nayambala ddala amagomesi n'abaana babanyinaze abalala nabambalamu dda gomesi. Kati ebyo omusajja byeyogeza bya bwereere ye nga walaba okufumbirwa akasajja akako. Olaba atuuka n'okulangira taata mbu yali tayambalangako ku kanzu yasooka omwambaza ekkanzu. Yasooka okwambaza mwanje ekkanzu. Mwanje n'amala kiwulire ekyo. Era mwana wange Helen tonzita kikome wano mu ddiiro wano tokyogera. Kubanga kitaabo si yanyigira obwereere n'amala kiwulira nti omusajja yamumanyidde bw'ati. Ajja kukwata omuliro kikome wano ku luuti. Olaba bw'akomawo obudde bwobwo nulira nga gambera bwe bukopi bw'abeewammwe ezo z'empisa z'abeewammwe kugamba tutwala nti tuli bamasiikiini bwate bwatutwala ye yatujjayo ye yabambaza ku ngoye. Naye munnange Helen olaba eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba nze akakasajja nakalabirawo omutandikwa nti kasajja kabenje nnyo. Talina magezi oyo omusajja naye lwakubanga wajja munnange ate senga munnange omusajja wuuno ne ŋŋamba sijja kugwira mu layiniyo naye nze ng'omusajja oyo namulabirawo. Oyo omusajja talinaamu wadde ettondo ly'amagezi. Kati etandika ki okulangira omukazi ebintu bye yatwala ku buko. Musibeeko tevambwa bannaye takimanyi waggwanga kyoyo. Naye kati ebyo byonna era Helen nze mbiwulidde. Bimpisizaawo bibayivaawowe kubanga omusajja otandika okutumanyiira bw'atyo mu kika. Si kya buntu bulamu naye era ekikulu kiri kimu Helen mwana wa mwannyinaze amaka ge galina okusigalawo. Yes. Amaka gamwe olina okusigala ng'oli mukyala David. Era mu mbeera eyo mwengenda okuyimirira wakati awo nga ssenga wammwe mpite kitammwe mwanje mpite omwami waffe David naawe muwala wange Helen. Ensonga ezo tuzigaayemu nga tuyaba. Tokoowa kujja wano mwana wange nze ndi ssengaawo. Tokoowa. Tatabingiriramuwa. Abenga zekola ki? Oli ekitawo yakuzaala ye yakuza. Nze nkimanyi yanzala naye nze sirina budde bugenda kuddawo mukutulamu ezo nsonga. David muntu mukulu ategeera byakola. Nze n'obudde bwennyini si buyina. Helen, saagala ate bw'ovaako kizibu kimenya makaago. Wekinaakusanyusa ng'amaka gafudde. Waayoko kadde tutuule ne David n'ekitaawo nange ssenga wammwe. Ensonga ziggwe tumanyi obuzibu buvaawa amagezi tugasalira wa. Singa nze sirina budde. Tolina budde butula na mwana. Muntu mukulu ategeera byakola. Osobola okikkiriza nti David yeesitudde n'ava mu maka muno n'agenda ewa ssenga wange mbu agenze mutegeeza nsonga za maka muno? Ayira mbu yabagambye ekyo mbu simufaako mbu simanya nnyomba kwegamba omanyi kasasiro ekitegeeza ensonga zonna yazibalanduliridde. Ekyo kyandibadde awo naye nga yamaze kunsaba lunkusa nti oba agenda wa ssenga wange teyantegeezezza.
Nedda Helen ekyo David kyakoze kyekyabadde kisingira ddala obukulu kubanga olabe kati gwe bw'ogamba David ekintu takiwulya ne David bw'agamba takiwulya kati kyakoze kyabadde kisinga kubanga biyingiramu abantu abakulu mujja kwewuliriza kati sawo mugenzi okulaba kugamba tuli baana bato tetuli Senga kino ate kisuse senga Helen yajjako wano ennaku zino yajja namuyita najja senga embeera bwe yali ate kati yayitawo senga twava wambwa wayotera kati tuligonja wakalira senga juzi nakugamba nti nina musota mu nju senga kati ninange eriko omwana senga Helen agenda kunzita wali olabyewo omuntu omusajja alina amaka alangira mukazi w'emmere gyaguze ekyo David wali okirabyewa senga naye gwe nodda ku mwana wa mwannyinaze n'otandika okumulangira buli kyomuwa n'otandika okumulangira emmere gy'ogula n'otandika omukooza akagiri era yagenza okula okutuukawo wamulabira gwe wali wagula emmere gy'alya senga bino byogera obijjeewa nze nasirika wano ne nkugamba ensonga zino ngenda kuzibuliramu Helen gwe wenyini n'okkiriza male nziwuliremu n'ekitaawe n'okkiriza naye kati bwe ngenda okuyita Helen ne mugamba Helen byanziramu ate byamala nviiri ku mutwe sebo n'otuuka okunnangira gomesi ebbiri ze wampa mu kwanjula nze nalwawo bulijjo gwongulira gomesi ze nyambala ndetekesi yangoye njikuba wano lyokomanye nti ensi sinyangu senga ate ekyogenze wala kyavaawa senga nga siki mukamwako omwo n'otulangira engoye n'olyoka odda ku taata w'omwana gwani atatya buko nze nsoose nakulaba gwe n'olyoka odda ku mwanje n'omulangira ekanzu gye bamuwa naye kyeyogerako tokimanyi kubanga mwanje n'amala kitegeera David ejja gazimba mubiri senga ebigambo byogerako sibimanyi olaba nze wano nti nninganga kambuwalidde naye mwanje ojja mulabira ku kitanda kyo nze nkubuulidde kana amanye ebigambo byogenda oyogera mbu simanya omuyamba n'omugulire kazi yali ya sente mmekezo tuzikuddiza David wegendereza ebigambo by'oyogera ebwoba tesiwera kwata amaka nze kambabuulire bw'oba onyize ne mukyala we waba alina kyakkoze tononooza ate bintu bw ate nabawa bino ate nabakola biki ate nabakola biki ebyo tobiddangamu nze nkubuulidde ate nekirala David kyenjagala omanyi ensonga zo ne mukyala we nzikooye yes kubanga nze nkooye okubeera nga muzanyisa katemba oli emutuufu gw'omukyamu gw'omutuufu gw'omukyamu byo mbivuddemu okuva n'olwaleero ensonga zammwe muzeemalirenga alo taata ye ssebo ye taata yenze taata nno nkukubidde ng'ewaffe n'ebintu si birungi taata twatabuka ne Helen naye natwala ensonga n'enzibuliramu senga naye senga ate munnange mu kifo ky'okuzimba ye ndaba azumbulula buzumbulizi mu kifo ky'okugatta ate ebintu abikutte bulala taata kwe kukubira mpa amagezi taata nkole ki nkoze ntya bintu nange bintabukidde Helen mwagala naye ate ebigambo bifuluma tebikwatagana ino senga ayogera birala Helen ayogera birala nange byemmanyi birala ye taata kale ompadde essuubi kale kanindeko taata tujja kuwuliziganya obeera bulungi taata na dokita ye namulabye era nayogedde naye nagamba ati yangambye buli kimu kisoboka kyogamba yagambye ekisobokayo yangambye bisoboka naye mulina okubeera nga mukiriziganyiza n'omwami we ne mugenda abo
babiri. Ate awo ndaba obuzibu bulabise. Ate buzibu bwaki? Soma buli kimu okimanyi David mutandike nti. Naawe ate ebikalule bitya David baawo osobola okwogera naye? Helen, David yetayagala mwana. Sigala nnyo omwana omwagala naye mutandike nti mugambe nti David tulina ogenda kuyewa dokita n'akola ki n'atukeberako kuba naye omwana amwagala ate akiraba nti wakati wali mwana. Kakati nze abadde agamba olaba otya buddayo n'onjogerera ne dokita n'omugamba nze abaasookayo nze ankebereye Salomagamba nti obuzibu buli ku ggwe. Nedda obuzibu tebuli ku nze nga bwenjogera ne David nga bwe mugiragiramu sinza alina obuzibu. Kale nze njagendayo dokita nja kuddamu njogere naye endala naye ye background ya David erinti. Amazima go gali nti embuzaabuza ye embuzaabuza kubanga waliwo n'okubeera awo nga twetala kino kiri naye nga ne David naye background ye ekola ki kubanga omwami atuuse awo kubanga David si ye muto ennyo naye kubeera naye talina mwana kyeraliikiriza. Fama kyo simanyi bimbuzaabuza. Kankubuulire nze nali ngambye nti sigenda kudda wano. Kumanje bwotyo nze bannamanyami myebeka gyolayo obutayi. Nze nakugamba nze ndi mwana wanyo kuna kitaawo siina we nkusuula nze olaba nakugamba ntambuza bigere okuva eri emmotoka gyenteeka nenyambuka era naye mwanje oyomba mwanje siyomba naye nalubungwa okuva bwennamanya mbu wamalayo ssebo kuvaako kati okuyomba kuno kukyambanga bw'oyombanga ogenda kumpaako dda nalubuwa nenva n'obwenyimi transport nalikuwadde waki nenva n'obwenyimi transport omanyi engeri gye natuuka eka namanya era ng'ojja kutuuka omusajja omukulu osobola otya okuva ewuwo n'otambula nga transport omusuubira kati nno awamu natambulangawo tekisoboka awamu nenninya nga oli mukunniga gwe wammanyiiza nga bwenzijja olina okumpa transport naye ng'ovuddewo mu mirembe naye kati eneekandaga gye wagenda olowooza nze mba neetegesaawo nze kankubuulire singa toli mukwano gwange nnyo sandikomyewo wano lwagala kudda naye era nze mwanje mmanyi oli mukwano gwange bakuba ogenda neweziteekamu oba nabadde ndi awo mutabani wange nga nkubidde essimu baawamma David mbw alina ensonga zeyajja n'akuyitiramu n'omuvuvuba n'omuweneggula naye gwe oliko bajja okuyomba nze mbirwamu n'omuweneggula n'omuvumaavuma n'agenda bwatyo ekyamuvumya akikugambye yankubidde essimu nga sibitegeera naye mugamba nti nze kangendeyo obinnyonnyole nti kwenzije wano gwe obinnyonnyole kiki ekiriwo wakati waabwe anti ereza ensonga mwanje mulundi guli wagenda wekandazi ze nali kuyitidde nga balina obutakkaanya mu maka gaabwe nga bwe nakunyonnyolera ebyakujjako waye gwe n'osalawo okuvaako buviwaya n'otambula n'ogenda nze ntula wano nindenga omusiru tebula busiru bugumiikiriza naye kati omanyi ngenda okuyita kyesaagala mba sikyagala kati ngenda okuyita mu biseera ebyokujja ng'omwana Helen ye yali yajja wano n'aŋŋamba omukoye yasooka kati kwolwo twayita Helen omala ogende wali wakagenda booti Helen n'ayingira ate najja naye ng'omukoye yali aŋŋambye baffe era yali azze wano ng'amaze okukomplaininga kati nkuyita tubyogeremu nga n'omwana wange wekandaga ogenda ate Helen kwolwo lwe wagenda ate Helen najja nga naye ali waggulu nnyo nga kitawe nga nange obusungu kyaliova kunvuma ebigambo era n'agenda naye bambi tewayita nnaku nnyingi n'akomawo neyeetonda ensobi ze n'ambuulira bwatyo oyo bwatyo Helen bwatyo kati ate agenda okumbuulira Helen agenda okwogera mwanje nga kiyitirivu nze nali manyi twafuna musajja David naye tetulina musajja gwe twafuna musota omwana amukoze ebigambo ebiyitirivu ebitatendeka naye neyenyiwa David omwana mukwesirisa omwo si mwangu gwe wali ekirabye wamwanje okuze kutuuka awo wali olangiddeko mukazi w'emmere gyali kati nno ye omwana wo omuto ate bujje baali mulangira dda
nalaba nnyo. Buli kigere kyasimbula David akimulangira. Kasobi katono kati. Nalaba nnyo okuzaalibwa n'omuntu nga gwe. Kubanga gwe kenyini gwe wajja ompanira omusajja oyo. N'ongamba nga bwe mufunye omuntu mulamu, nga bwe mufunye omusajja alina ssente, naye omuntu kati omusajja watuukira okulangira omukazi w'emmere oba olina ssente. Kati nze namanya. Nze sobola okusula omwana munyaga nga ndaba. Nze olaba, nze ntunuulira omuntu amaaso omulundi gumu bwenti. Netegera nti ono omuntu mukyamu. Ekisajja nalabirawo nti kikyamu. Wanga wali tokimu. Gwa mukisibako, gwa mwakinsibako. Mbusimanya kisajja kirungi nnyo kitwala omwana. Simanya yasanjidde omwana. Alabika yakuwaawo ebintu n'otandika okumuwaanawaana. Mwandyako ebintu. Omwana ali ayagala atandika kunyenyeza ku lujjanga. Omuntu omwaleeta bwali muntu kyogwo. Kati kyogamba mwanje. Nti ebyesinga byasigala wano. Walya bingi. Ensonga lwaki wamuwaanawaana nga ate kintuntu kiri awo. Naye nze ndowooza. Tubireke. Nze ndowooza kyendaba. Nalubowa tetujja saagala kusala nnyo gwakawala. Njagala nnyo ensonga ezo nze nziwulirize. Omusajja nnyonnyole nga nawe wooli. Okiraba? Nanteseza oyita omusajja oyo. Ani? Gwe. Sijja kikola mwanje azaala. Sigenda kukikola. Omusajja bwe yajja wano ne mugamba ensonga za Helen bwe yaŋŋambye. Omusajja n'ava wano nga twemazeeyo. Kati nina kyenyongedde okutegeera. Waliwo kyemunkweka. Omusajja yaŋŋambye nti yajja n'omuvuvuba. Kakati wendi wano toyagala kumuyita. Mwanje. Mulina kyemunkweka. Tetulina kye tukukweka. Gwe ne muwalawo. Tetulina kye tukukweka naye mwanje weeteeke mu bigere byange. Nga gwe wakambuwalira omusajja bw'otyo. Nga gwe wamugamba ebigambo ebiyitirivu nga bye namugamba gwe singa wagumiikiriza n'obeerawo. Tamanyi. Kubanga tasobola kujjawuwo. Oyomba nnyo. Ensonga singa zikwasanze. Singa ensonga zeziggwa mangu. Naye gwe oyomba nnyo buli kimu n'oyomba. Kati mwawo wenyini wensinzidde mu kuyomba kwange. Naye nkugamba siyita David. Bw'oba oyagala mweyitire. Ebyo tebikyakola. Sijja kumuyita njaala. Kyetwagala kutereeza maka ga mwana. Nange kye nali njagala. Kakiyita omusajja. Sisobola muyita. Nze nange nswala ndi muntu mukulu. Olinako ssente nzompe mukubire. Esente nzirina kuleeta okozesa simu yange. Kojja kukozesa eyo. Kati ogamba nze mba mwita. Yita omusajja ajje awo nange nja kukkiriza tutuule naye nga gw'oyise. Nalubo. Ajje wa. Toyina wo. Ajjeko mukyalo. Mwana wa taata lwaki wabula okunswaza obwenkanidde awo. Ewange omanyi we wafaanana. Kakati ate nze nsitula omusajja muleete nti ajje eka. Ngali ajja mu kwanjula. Biri byali twerongoosa. Sigwampa ssente zitwala zinayongera okulongoosa seeka. Kakati twerongoosa. Naye kakati bino saagala amale gajjayo bwatyo. Era bw'amala okujja alina kumala kuntegeera. Nga awaka tumaze naye kati saagala ajje kati. Tumuyite wano. Ensonga tuzituuliremu wano. Alime kututegeera nnyo. Bwenjize nange musajja sina wakumutuuza naawe okiraba. Omutuufu nga tewaliiwo. Ate ng'ensonga zeetagakwata nange tewali budde bwakutegeka nga biri byaliwo. Kati ito omusajja atuwulira ensonga ze zimunyiga tusobe engeri gye tubikwatamu. Akome wano kati ffenna nga weetuli. Ensonga eyo ngenda mukubira adde. Nange ngenza okubiraba mu butuufu nga tajja kwongera tumanyiira. Kyokuna nalwa nze nkwagala nnyo kuba sikulinaako mutawaana. Naye empisa gy'ompisaamu yesinga okuba embi. Naawe ebivumo by'onvuma agoze wano mwanje bikuntamya. Helen, esinza okundeeta wano? Ansikyawuli Kodda. Nabivaako. Naye kati gwolowooza muli dokita mbalamu amagezi. Nedda nkimanyi alabika okubagamba wamudisappointinga naye ebintu mwabiwanvuya. Twabiwanvuya nze naawe. Gwe n'omusawo mwagamba mbu ate ebintu mwabisamu obukwakulizo. Mbu ate nyina genda ne David ng'okimanyi bulungi sirina ngeri gye mutandikamu nti ate David kino kiri. Helen, twabiwanvuya nze ndi dokita oba nze sizaala? Sawo matedeka kunnangira kyabutazaala. Nedda, bw'otandika mbu twabiwanvuya ani ayagala omwana? Mbadde gwewankubya ng'essimu mbu oyagala mwana ate bikinkuwa okufunye dokita. Kyokka ne mufuna ate ne mudisappointinga bw'omuti. Nze ekintu nalaba nga sirina ngeri gye ngenda kutandika mu musajja. Kali musibe mu muguwa muwalabanye mutwale mu ddwaliro nti nno tugenda kukino na kino. Kale, I'm so disappointed with you. Kale Helen nsonyiwa nkimanyi omwana mwetaaga. Naye sirina ale tukoleyo. Mufune omwana. Tutya. Mufune omwana mujje mumuteeke wano.
kubanga ebyammwe bibaleme kati mugende mufune omwana mumuleete mukuze omwana wabula isawo manze sikutegeera kugamba tugende Mulago tufune omwana gwe tuteezaalidde tumulete tumukuzize mu maka muno golawange ekyo gyekiri ab'enganda z'omusajja olubanda be batya kati oyagala nze nkugamba eki sooka okitunulemu olwo mbagambe nti nazaala omwana tubagambe tutya kikwatako gwe tebandabyeko yadde nti oba mbadde ndi lubuto kikwatako gwe n'ab'enganda oba gwe n'omwana ne David yennyini zera atayinza kikkiriza gwe buli kiseera gwaleeta amagezi oleeta gano oleeta gali kwegamba nontiyenda kuntwala ku ndago nyabo nze seereetangako wano gwonkubira essimu mbujangu biki kati ongamba wabula sikutegeera ongamba mukugamba genda ku ndago olowooza okuva edda luna naye so akigamba kubuulire ebintu byo ebintamye toddamu kunkubira ssimu ongamba mbujangu kino kiri bireke nze obuzibu bweyombya nze ebyo bikuntama kale gyesi mugambyeko bugambi naye era weekyanze tugende Mulago golaba ekyo kibafeera wankubidde essimu naye nga ensonga saazitegedde bulungi kwe kwagala nkuyite ewasenga ensonga tuzitereeze bulungi nga tuli wasenga zitulangululire bulungi kati gwabadde gutya taata neyanziza taata embeera erudde ng'eddugadde ewaffe nga amaka tegali mu mirembe kumpi okwe twava mu kwanjula twafuna essanyu ebiseera bitono mukyala wange Helen n'atandika okukyuka kale taata ensonga ezo nazireetako ewa ssenga era ssenga ndowooza kazikuyirambululiremu nga bwe zaali sirina kyengenda kulambulula mwami waffe kubanga mwanje kitammwe waali naawe wennyini bw'olinze sirina kira kyenyiza kwongera ku bintu byammwe sirina naye era ndowooza mutuufu kubanga kati gwe weetuukidde bagamba yeetuukidde tanywa matabangufu kati ate lwaki ono yakwogerera ensonga kale nno taata onyonnyola sijja kulwayo nga essanyu liggwirawo ddala waka waffe nalowooza taata nti okuva ku mulimu ndowooza ndwayo kubanga ku mulimu nnyunyuka ssaawa 11 naye era olwavanga ku mulimu mankwata entambula yange nanzire waka naye kyanneewuunyisa nnyo nga bwe nzire waka munnange nsanga munyiivu tankulisaayo tambuuza naye ndowooza oba munnange mpapa nnyo nsanga tanneetegeka tannaba kunneetegekera kundisiivinga ekyo nenkiteeka wabbali neŋŋamba nti awo olunaku lw'enkya kanyongeremu obudde bwe nayongeramu kyasukka kiki ekiyinza okuddirira omuwala ono anaakyusa mu mpisa ze oba anaasigala mutaamu tugenda batoba ekitundu ekiddako tulabe ki ekiyinza okuddirira jjukira nti obadde olaba amaka mazibu kitundu kye kisooka ekyo